tobaako nsonga ne gye weekwasa obutanoonya Katonda kubanga abalala banoonya Katonda ne babifunamu emiga ebyaliwo omwezi oguwedde wabimanya. Omwezi oguwedde eyo mu Kibuku waliyo famire abazadde baakuba omwana kubanga agenze mu kkanisa kibooko 10. Kibooko 10. Omuzadde yagamba nti ezo kibooko ndowooza zijja muyamba n'abalala balabireko obutaddamu kugenda mu kkanisa ate ng'ewaka basiraamu. Ekyewuunyisa nti taata omulala ye ng'agamba nti nze sirina mutawaana kubanga wano ekitongole ky'abalokole ekyo kye kiweerera abaana bange ate basoma bulungi. Kaakati nze sirina bwe nvunaana oli naye nga ono yalina oluvunaano era mu Uganda muno omwana omuwala n'akubwa kibooko 10 omwezi oguwedde. Naye kirungi poliisi yasitukiramu kibooko 10 nga bamulanga kuva kugenda ku kyaki, bamulanga agenda ku kyaki. Kati gwoba oba ogenze ku kyaki n'ovaayo mirembe totwala Katonda nga wakusaaga. Abalala babakuba bukubi naye ne basigala nga bakyagenda bagenda bamanyi nti bajja kubakuba. Naye gwe olina eddembe mu mutima gwo ne mu famire yo nti osobola okugenda n'ovaayo era tewali ajja kukuba naye n'osanga nga gwe ate tewagenze. Abalala babatemako mitwe mu nsi muno. Abalala babayiwa mu binnya tubalaba obutambi nga bababuuza bulungi okkiriza Kristo oba omwegaana. N'aga nti nzikiriza Kristo. Ne bamusula mu kinnya ne bamukuba amasasi ne baleeta n'omulala ng'alaba omulambo mu kinnya